twaganibwa ate enkola eyayisibwamu okutulemesa yali etyobola ekitiibwa kya Parliament nange ng'omubaka na bonna abayita mu kusomozebwa okwo. Ekisookera ddala mu Parliament sikoma kubeera mubaka. Oli Foreign Affairs Minister. Wansi w'amateeka gafuga Parliament gye bayita Administration of Parliaments Act ne rules of procedure za Parliament ziteekawo era zicreatinga ng'osomeddwamu ne ssemateeka nti Parliament yaffe ya Uganda ya bibiina bya bufuzi ebingi kye tuyita multi-party dispensation era representation obukiise bwaffe buva bibiina ebyenjawulo. Ekyokubiri neteekawo oludda olwa regime oba gavumenti ebambuyinza n'oludda olw'opposition oluba lukulemberwa leader of opposition. Kati wetwogerera mu myaka ebiri ekitundu egibaddeko n'ebiri ekitundu egiddako tulinamu n'enkyukakyuka za leader of opposition, naye wansi wa leader of opposition wansi wa rules of procedure akola ne kye bayita shadow cabinet oba ba ministers abalondoola entambuza y'emirimu egy'oludda luli. Era mu rules zaffe tulina enkizo okuwa kye bayita alternative policy oba enkola ey'enjawulo ensi oba oliawo n'emiramu egy'enjawulo kwe gyanditambudde. Kati ffe nga baminisita tutayitimakinga oba okulondoola ministry ez'enjawulo ze tuba tulondeddwamu. Nze nga Muwada Nkunyigi nalondebwa nga minisita ow'ekisiikirize atunuulira entambuza n'ennuŋŋamya y'emirimu ku ludda olwa gavumenti ku foreign affairs. Kati olwo nga nkiikirira opposition. Era ne ku floor ya Parliament emyaka ebiri ekitundu egiyise gyonna mbadde ntebolinga ku floor ya Parliament ze bayita alternative policies. Era policies ku lwa opposition. Kuba buli ministry etebolinga alternative policy yaayo ku policy statement government gyebeekoze ki gyebeerese. Nga kyo tukikola wakati w'okunoonyereza, okufumiitiriza n'okutunulira amateeka n'ebirala eby'enkizo ebyetoloddewo. Kaakati butuuka mu lukiiko luno olwa Commonwealth olw'aba speakers, kituufu Parliament bwe baba noduteekateeka Parliament ya Uganda, nze omu ku baafuna kaadi entongole ezimpita okwetabamu, era kaadi ebyo yava wa kiraka wa Parliament nga ampita ng'omubaka wa Parliament ate ekyokubiri ndi minisita okwetaba mu lutuulo olwo ng'ababaka abalala bonna. Baateekawo obukwakkulizo bwe tutakkaanya nabo, naye olw'okuba nti tulina enkizo ez'okufollowing up nabo ne mbufollowinga nga baateekawo obukwakkulizo tulina otestinga COVID. Jjuko ebyo byaggwawo ligale ne mu nsi yonna. Era kati otambula okubaalo ne bwogenda America ne bwogenda mu nsi ezaakula tebeetaaga COVID test. Kati osobola tugamba nti ate wembeera mu Uganda ate njeetaaga nga neweero mu nsi ez'enkizo n'ebifo ebyobuvunaanyizibwa ne bw'oba agenda America oba Bungereza, Europe, wonna oyagadde okugenda tokyetaaga COVID ki. Naye yo wagikola wano. Kakati eno ne bagiteeka twetaaga ogikola ne ngikola. Era kiteeka ku record twagamba mukiteeke ku Parliament ne bagamba tukitaddeko mugende ku Ministry ya Foreign Affairs wano kyengulwako esize ne ŋŋendawo mu boardroom ne tujja ngikola. Kaadi ngiina ne bagamba temugenda na masimu nga tukkiriza n'amasimu kangaleke muki ko Parliament taka temugenda na motoka zammwe nga okay tukikiriza nininya basi ze bakola ki ze baateekawo. Era basi n'entwala bulungi ku lunaku oluggulawo paka Munyonyo. Era bwe nali ntuuka e Munyonyo bwe ntuuka e Munyonyo nasookera kwenda mu restaurant awo kuba twali ku makya nnyo. Ngamba wadde omukolo guli eri kasooke ngende nkole ki nnyo ku caayi wano personally mu mbeera eza bulijjo. Era mba nnyingi nali sinkana deputy speaker naye ali ku breakfast ne mubuuza nako bwe ngenda ku breakfast nga nonya table y'okutulako natula ku table emu ne leader of opposition Honorable Mpuga abaddeko kuba ekisanja kye kiggwako nga bamaze okudesignatinga omujja tukisuubira mu first sitting eya Parliament gyetusuubira mu January eno. So twatula ku table yemu era we twava okutambula okugenda awategekebwa olukuŋŋaana olwa Commonwealth olwa speakers era ababaka ba Parliament ab'enjawulo era nabo baali bakoze eki nga bazze. So mu kutambula okuva okutuuka mu tent awali olukuŋŋaana nti olw'okuba nali simanyi ndowooza batukoze setup mba nnyingira akuuma bakateeka ku tent kennyini akakebera. Kati kumbe waaliwo abasirikale b'SFC bano abakuwa ejja erikuuma ndowooza erikuuma Mwami Museveni. Kati nga bataddewo abasirikale b'SFC baali mu leeya ab'enjawulo nga bali n'amasuuti ne masiki bataddeko masiki. Kati nga waliwo n'abaana abalimbi bombola naye abanjimba abaasooka baali bano abali mu leeya. Kati
engeri gye bansalako andi mu maaso n'andi emabega nange naye sikiroza twaloza nti tuli mu kanyigo kakuyingira ngenda okwetegereza nga bansanzeeko mu maaso n'emabega nga banneetoolodde bonna banyimbye eno wansi nalwa kutegeera nti njimbiddwa naye ndoza kwesindika kati lugwe okulya nga sisobola kgenda mu maaso wadde mabega ne bankulukusa ne banzija kukuuma ne bantwala wabbali nga banneetoolodde ate bawanvu bansingako kati nga mbuliddemu waggulu nene ebbali tosobola kulengera ow'emaaso teyalaba nti bantwala n'ow'emabega kuba engeri gye bakikolamu nakkiriza nti mu Uganda bakuwamba nga n'abaliwo ne batakkiriza nti watwalibbwa naye nga balowooza wabuliddeawo mu kafaawo kuba engeri gye bambuzaawo mu kafaawo okunteeka ebbali nange nagitegeera ndi bbali kati okutuuka wabbali awo kati waba omusirikale w'SFC ng'ali mbibomboola nga bukambwe just imagine nze nvudde ngenze nga mubaka wa parliament ngenze nga minisita w'ekisikirize kukiika nakulaba bigenda maaso kuba baleese basipiika ab'enjawulo kuva mawanga aga commonwealth ejuga ya Uganda erina enkizo mu commonwealth ffe emu ku nsi ezaaliko amatwale ga Bungereza era obukululo gwe tulina gutambula nnyo mu commonwealth oba enkola yaffe y'ebintu ne parliament n'ensonga ez'enjawulo byonna bitambula nnyo mu kululo ogwo naye amateeka ge tuyisa gasinga era gafaanagana so otuuka wabbali ku musirikale gwe bantadde oyibombola mbuuze nasooka muwa linnya limu nga nze Muwada mu bukambwe nambuuza eryokubiri gwani saagala kundwisa ne mugamba eryokubiri kati bwetegera ndimbo wambi nanga nti ng'alina akatabo kaali ka bbulu ng'alina amanya amawandiike mu mukono kalistika amanya basically go opposition amanya ne mugamba nja kulaba linnya lyange lyogana nanga nti erinnya lyo lyerimu abatakkirizibwa wano va wano tokkirizibwa wano ne kati of course sobola kumala gakkiriza kuba ndi mubaka wa parliament ate nzize kulondola lukungaana lwa commonwealth ne okulemezaako nti mbuuza ebibuuzo bankulugusa muganda wange biri nga tebikyalimu muntu bulamu abasajja bankulugusa nga banneetolodde banjimbira no ku musipi nga bonna bakutte wano bw'obeera ebbali tobalengera balina engeri gye tebalekawo space ne bankulugusa ne banyambusa waggulu omanyi bwe twali waliwo oluguudo wakati nga tende erikyemmanga oluguudo wakati n'ekyengwayo compound ne banyambusa mu compound y'ekyengulu nga bankulugusa era nkiteeka ku record mba nnengera nga banyambusa kati ku ludda lwa parliament waliwo ababaka baali batadde mu protocol abaniriza abagenyi nenengera omubaka omu ono wekamuli kibale ne mugagu kibale bankulugusa SFC ntwala niziza musango ki mwatuyise mu lukuŋŋaana kati najja nga alina concern okubuuza ekiriwo naye olwalaba nti SFC n'abanga weyaweta teyadda nendusigalamu ki nendusigalamu omwo kati bwe ndusigalamu ne bankulugusa waggulu gye bantwala eyo bankuumirawo nga banneetoolodde eddakiika zange ameka asatu malamba nga ndi awo kakati ebbanga lyenamala awo nga banneetoolodde of course nga nkomplaininga kubanga tebalina reason gye bampadde okujja kugamba nti ndi ku listi etakkirizibwa mbega ndi muyite sigamba nti akakulizo kesaatukkiriza ate nze nina okulondola zino ensonga ku lw'opposition kulwokuba nti za commonwealth parliament yekonvininze kati ebyo byonna tebawuliriza ate nga tebanyega kati banga dakiika asatu ne bampitira omukyala yali komanda ndoza alinga komanda w'SFC nga mukyala nga alina buledi okukora obungi abwetooloza bwogera ye yampa condition bbiri yagamba instructions zange za kufulumya oba nkusibe oyina kulondamu kimu tomalira budde honorable okusinziira ku ngeri gye bakukwatamu ku babaka ba palamenti 5 n'omusobyo lwaki Muwada Nkunyigi gwe bakwata batyo abalala ne babakkiriza okuyingira ekyo nange nkyebuuza ekyokubiri nze nsobola kwogera experience oba nze kyenayitamu oba abalala nabo bayisibwa mu ngeri efaanana bwetyo bajja kwogera naye nze ekyange ekyo njogerako kyokka kuba nze nali ku scene ku ground era nze bampisawe batyo listi eya SFC yalina nga yali gikoze manju ne baŋŋamba nze kwendi era sikkirizibwa kuyingira newankubadde nga nze baga nze nayitiddwa ne kadi yange njikola ki njiina ate ndi baka parliament ebyo tebabikola ki tebabiwuliriza so tewali nsonga ndala yampeebwa okujja kugamba ndi waliwo listi y'SFC abatakkirizibwa kuyingira ekinakuwaza nti luno bali lukuŋŋaana nga parliament yeruyise olukuŋŋaana lwa parliament ate ababaka parliament baali bayitiddwa mu butongole including nange nga mpitibbwa clearance ku parliament seetaaga kufuna clearance y'SFC kyensooka neneewuunya ekyokubiri singa byali nsonga yabyakolera bya parliament ya security nali nsuubira nti sergeant ati amuzi alina okundemesa ne teyaliiko era teyaliiwo bano abankwata baali ba SFC mbibombola ne listi yaabwe baali bagiina
era nkigumiza simanyi nsonga lwaki bannemesa okuyingira naye ndowooza bateekamu ebyobufuzi okulemesa ffe ab'opposition okuba nga tukiikiriddwa mbujjuvu kubanga nze nkwatibwako ensonga za foreign affairs ez'amawanga amalala. Wali oyinza okufunayo omukisa okubaako kyoyogera mu lukiiko olwo? Bwe twatunuulira entuula za parliament n'enkiiko zaayo kye bayita okulondoola n'okuwuliriza obuwuliriza kikulu. Jjukira nti bano basipiika yonna gye bawangaalira nga basipiika gezesa nti aba Uganda basipiika mu mawanga agasinga aga Commonwealth balondebwa babaka ba parliament era babeera babaka baki ba parliament okujjako amawanga agamu amatini agalinamu emiwaatwa nti waliwo asobola olondebwa okuva wabweru ne basipiika abasinga mu nkola ya Commonwealth balondebwa babaka ba parliament. Ekyokubiri sipiika ekimufuna sipiika obuyinza bwe tabukozesa nnyo nga Ssekinnoomu abukozeseza mu kolamu nga lukiiko lw'ababaka ba parliament either eba committee ekatugayenga mu Uganda nti eba commission oba committee oba mu lutuula lwa parliament luyite plenary. Obuyinza bwa sipiika bwe businga okukola ki okukozesebwa era ebiyogerwa ku sipiika oga nti teeka liyisibwa oba nkola esaliddwawo erina kuba nga yayisibwa mu lukale nti ordinary basipiika tebakola nnyo bayikuyisa biwandiiko nti mpandiise ndikoze etya bayisa nnyo bayikululinga out of olutuula olwa parliament. Okubawuliriza kikulu, okuteesa nabo kikulu, okubaako nekyo twayigako nekyo kikulu. Kati naffe mu nkola yaffe nga opposition mu foreign relation tulina ensonga ez'enkizo zituuza nti basipiika aba Commonwealth basaanye ozikola ki okuzirowoozaako ne interaction yayo zenyini ziba nkulu. Ani weewuunye ekisinga n'okusesa nti mu lutuula lwonna nga lwa parliament nze omubaka wa parliament nga nze Muwada ndi wa mugaso nnyo n'okusinga Mwai Museveni kubanga mu parliament nze ndi memba ye mugenyi mu lutuula lwa parliament lwonna nze ndi memba wa parliament Mwai Museveni abeera muki abeera mugenyi. Nkugambye ne mu ntuula lwa parliament lwe tutula mu Commonwealth eyandibadde nnemesa okuyinga yandibadde sergeant at arms ate ng'alagiddwa sipiika ng'ate amaze kulagibwa sipiika teyeetuma bwetumi kulwaki kundemesa naye ate wano abandemeseza okuyingira ate BSFC tebalina kakwate mu kye bayita legislature oba parliament. Waliwo embeera bw'oba ojjukira mu 2007 nga tuli era olukuŋŋaana lwali olwa Kyogamu. Olukuŋŋaana lwa Kyogamu olwo waliwo enteekateeka zaali nnyingi n'abantu bangi abaali ku situta baakwatibwa okusobola okusobozesa abagenyi baffe okuyingira obulungi otali mbeera yonna ya mutawaana. Waliwo ababa brandinga nti muli bantu ba buvuyo ng'ababaka aba NUP oba oli awo oyinza okuba oli omu ku babaka we bali basuubira nti oli wa buvuyo. Waliwo enteekateeka kati egenda okukolebwa mu lukuŋŋaana oluddako ey'okusomesa ba ministers era bagiteekateeka bagambye balina okusomesa ba ministers enneeyisa nga waliwo abagenyi. Parliament mwayisibwako mu mbeera gye mulina okweyisaamu ng'abagenyi bazze. Kakati ekisooka sooka okitegeere nti ffe nga ababaka ba parliament n'okubeera kwaffe mu parliament tetwetaaga lukusa wadde kusaasirwa kwa muntu yenna. Buyinza bw'abantu n'enkola ya demokrasiya yeeyitirwamu okulonda abakulembeze. Kati ffe okubawo kwaffe ng'ababaka ba parliament nga tuba mu National Unity Platform n'abalaba ku bibiina by'opposition ebyenjawulo si favor oba tetwetaaga na lukusa lwa muntu yenna lwaki gye tuli. Abalonzi abaalonda be baasalawo nti bino ebitundu bikiikirirwe opposition. Kyakubiri amateeka gaffe galambika nti ne parliament nga bweri nti tuli mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi tetulina ndowooza y'emu era emirama kwe tutambulira gisobola okwawukana naye enkola ne ogiyite procedure bwe mba njogera no nkukwotingira rules of procedure zezimu parliament zeekozesa teriko nti zo rules za opposition zo rules z'enyalemu rules of procedure zezimu era byenkwotinga bye bimu si buvunaanyizibwa bw'SFC kutandika kuteebereza kutunula mu bwongo bwaffe nti bayinza kukola ki bayinza kulowooza batya egambe kati temujja kukiika oba munaakiika. Nkugambye wano even procedure newe yandibadde nga concern ya parliament yandibadde nga sergeant at arms yavunanyizibwa mu security ya parliament mu rules n'amateeka sergeant at arms yakola ki yavunanyiza mu ntuula zonna mu nkiiko nga parliament weeri. Ekyokubiri ani takyetuma bwetumi alina kubanga ali ku biragiro bya speaker. Nkugambye kati SFC yate simanyi gyeva naye bwe mba ngitemyetemye ndoza yandibadde ku side y'executive. Kati mu parliament olukusala okuyingira parliament si be baluyina. Ekyokubiri newe yandibaddewo enteekateeka yonna tewonna tunula mu ngono ganti bano nga bali opposition tebasaanidde ekyo olukusa olugjeewa. Twena tunula mu ndowooza yange kubanga agenda n'emiramwa egy'olukuŋŋaana baali bagituwadde.
program yali emaze okukola ki okukolebwa era nga tetulinawo program yaffe tewalina kubaawo olukusa nkola ya nkizo yonna egamba nti ogyalemesa kati nga bano abakola okuba NUP oba olwokuba opposition ku lukiiko oba olusirika lwonna. Ekyokusatu values kwe tutambulira ffe ezaffe za National Unity Platform nga nze kwentambulira seetaaga values za walala wonna era ezo ze natendekebwamu values oba emiramwa egya National Unity Platform era seetaaga ndala zonna. Ekyokubiri tugenda okulondebwa ng'ebisaanyizo ebituqualifying okuba ababaka ba parliament bimala buki bumazi nti beetaaga senior 6 naye ate nze munnamateeka omutendeke bwe mba nga nsobola okuyingira mu kooti ne transacting court business ate ngamba otya nti mu parliament neetaaga training ey'enjawulo tekisoboka. Ekyokusatu parliament bwe gyetuula ng'SFCC yetukiryalinga lwaki kuno yetukiryalinga bulijjo parliament yetuula tetutuulayo. So ebyo ebyokuteebereza noga nti bano mbateebereza nkola ekozesebwa mu disguise okugezaako okulemesa obukiise bwaffe tebuli tagged to clearance y'omuntu yenna. Nkugambye n'abalukubiriza alondebwa among members of parliament obuvunaanyizibwa bwabwe bwakukola ki bwakulaba nga tulina favorable environment ey'okukiika n'okuteesa. So tetwetaaga training nayo yonna. Abo bolowoozaako nti bwaba balina enkole yaabwe bagende mu values nze values ekwenyumirire za National Unity Platform era ze natendekebwamu era ze mmanyi. Honorable, omuntu ayinza okwebuuza nti walemeseddwa okugenda mu lukiiko luno nga gwe Minister of Foreign Affairs ku ludda oluvuganya gavumenti oba oluwa lwa gavumenti wasobola okuba nga luwe ebya eggwanga otwalira wamu ebyafiiriddwa obutabeerayo obwo ekibiina kyo kiyinza okuba kina bye kyasubiddwa gwe nga toliiyo abantu bwe bookiikirira bayinza okuba balina kye baasubiddwa nga Muwada Nkunyigi tayingidde mu lukiiko olwo. Ffe kye tusinga okutunuulira y'enfuga ey'amateeka oba giyite rule of law ne democratic values nga ezo zirimu obwetengereze bwa institutions oba ebitongole ebiyimiriddwako governance mu Uganda oba obukulembeze n'obuweereza. Kimala bumazi okwoleka nti Uganda teri ku musingi gwa demokrasia mu nkola ya Commonwealth niwogamba nti parliament ya Bungereza erimu oludda lwa gavumenti n'oludda olwabulaki era buli programu zonna zitambuliramu tosobola ku constitutinga lukuŋŋaana nga lwa Commonwealth kati kino kyawule ku Uganda ng'otambulira ku miramwa ne values eza Commonwealth. Kimala bumaze okulemesa ow'endowooza endala okuyingira okulaga nti olwo lwalaze nti terutuukiridde na miramwa gya Commonwealth. Kubanga bwe tuba tumiitinga ng'olukuŋŋaana nga lwa Commonwealth amawanga galiko amatwale enkola ze batambuliramu yakuzimba musingi gwa demokrasia omusingi ogw'okuba nti ebirowoozo by'abannansi biwulirwa. Ebirowoozo by'abannansi ab'enjawulo nga biyitira babaka babwe basindika kiyite nti parliament bwebadde constituted oludda abamu bakozesa minority ne majority. Kati wano mu Uganda tukozesa opposition ne government era parliament bwete wali constituted eyo enkola bw'oba ogyegendereza ya Commonwealth. Kati bwe weesanga nga nze nemesebwa nga rules zigamba nti wabeerawo shadow minister owa foreign affairs n'oyingiza oludda olumu olwa gavumenti n'olulemesa ekyo kyolega bwatu tekimatalinga okuba nti abamu wabakkiriza abantu bagaana kimala bamaze okuba nti abamu wabakoze eki wabaganya. Ekyokubiri okuba nti okuyingira programu ya parliament clearance ekitongole kirala kyesizefu kyekina okukiryalinga ng'alulu zigamba alina kuba sergeant at arms kimala okulaga nti olukuŋŋaano lwali lutudde lwayawukanye ku nkola n'entuuza ya parliament. So nga ate parliament ya Uganda yabadde yerutuuziza nga erina okutunulira obukwakkulizo n'enkizo parliament kw'erina okutambulira. Jjukira ffe tulwanirira values eziri mateeka. Kati ekyo kimala bumazi nti wabaddewo obukendeevu ne basigenze ku biteesebwa na bivuddeyo abaffe bba balina okukiika basobola okukiika. Kati going forward to assurance ki nti parliament yaffe wenaabanga etudde wano kubanga ejja kubanga egoberera amateeka nga wegalungamizibwa nga ekimu bitwayize mu Commonwealth nti basipiika baddeyo bakubirize batya babaka ba parliament bandibadde bateesa batya jo mirambo akikonde bateeka enkizo werazi basobola okuba nga bateesiza ebiteeso ebyenjawulo. Kati kisukka okuba nti ebiteeso biteesebwa enkola ebiteeka mu nkola esoboka bwe banga olukiiko lwennyini nze nga owa foreign affairs ku ludda oluvuganya gavumenti sikirizibwa simanyi abalabaka balemesebwa baneeyogerako lwabwe naye at least nze nalemesebwa. Kati wano we naaba nkomyewo nakirizibwa
clearance neba ya Sergeant at Arms obe neba ya SFC ne wana mu parliament wetuli kati bye tukubamu tochi maso je tukola ki je tulaga so tekimala bubazi nga bagamba nti ne wabwenkanya nti obwenkanya tebumala kubwogera ko nti nja kubukola olina okulaga nti obukola bwe kuba nkola ya Commonwealth teraga bulazi kujogera ko tuteesezza wabula mune mu nkola mu kiteke mu nkola enkola yokola kannemu nti bantu mugane tumukiriza eyoba ebanfu ekyokubiri enkola ya parliament okulumbirwa institutions endala ne zibanga kali zeziri ni charge ziremesa because parliament okutula ino kubanga etudde mu ngeri nga abaka basobola kubaganya ebirowoozo ekyokubiri nga bakirizibwa okutuka bateesebwamu kyabadde exemplary era kyabadde kiswaza okuba nti parliament n'olukiiko lwayo lwawambiddwa kugambye ebbaluwa empita yava kiraka to parliament ngera bwe kirina okubeera nga tuyitibwa mu ntula za parliament ekyokubiri bwe mbanga okukiika sikkirizibwa because of another agency MSFC nga eganye kyeraga lwatu nti tetunaba kutuuka ku complyinga nabiruubirirwa ebya Commonwealth era wadde ebya byateesebwako tuba tukyalina olugendo lunene okubirwanyira okubanga biteekebwa mu nkola ffe tulwana kulaba nti amateeka ne procedure n'enkola teyogerwangako bwogerwa ekolebwe eteekebwe ne mu nkola nga singa nabaddeyo maybe nyandi balina story endala naye ate kati twabaddeyo kimala bumazi nti possibly tetwajjemu miramwa mbujjuvu kubanga ne representation yakoze eki yaganye ate ne clearance yabadde ate ya bitongole ebirala nga SFC dan Sergeant at Arms kyandibadde kituwanye enkizo singa twatadde basajja nga be bali ni charge okukirialinga ababaka ba parliament kubanga mu security ya parliament yayogerwako avunanyizibwa ku bya security n'ebyokwerinda era waliwe nabadde nga SFC nkulugusa sala by'omukungu wa parliament yena ajja kuntaasa era kyobula nadayizinze konsani yange ku leadership y'opposition mu parliament ne ku leadership ya parliament nkyaliza okulaba oba oli awo kunoonyeza ko bakola nakyo ekivaamu naye nga experience gyenayisemu yabadde eraga lwatu nti waliwo ebitaagenze bulungi oba ebiteeso byabaddeyo oba bitya oba bitya ekyo kyanjawulo naye abaffe going forward mu Commonwealth nga tetuyizeemu nti abaka balina okubanga bakkirizibwa okuyingira balina okubanga bwe baba bakkiryaringibwa era kuba Sergeant at Arms nga kiri mu rules nga CSFC kati ekyo nakyo kiba kyankizo ndowooza nze nga yakomye ku ggalala ebweru nange nsobola kukoma ku comment eyo mu parliament nga tukomyewo oba kati ne kusawa ya leero oyinza okuba afunya kakisa okwogerako ne leadership ya parliament wawaddeyo okwemugunyako mu butongole ng'onnyonnyola ku nsonga eyo ekisooka parliament nasobodde nayogere ne leader of opposition aliko honorable Mpuuga nenjogera ne leader of opposition omulonde honorable Joel bwe navaayo nga ntuuse ku parliament nagukira wa director wa communication namusanga ku parliament ne mugamba nti bwe mubanga muyisa olukuŋŋaana nga mutuwadde invitation nga parliament gwobunayiza mu communication nga mufunye information tetukkirizibwa kale dani embala okusinga okutwembalasinga mutucommunicating ebutongole tetukkirizibwayo kuba nze nafuna kaadi saafuna baluwa endala egamba sikkirizibwayo nga opposition ekyo nakiraizinga yagambye sore kanange nnoonyereze tonafuna feedback akuva mu parliament yaga sole leka kakole kinoonyerezeko of course there is the concern yange to the leadership ya parliament era nyasheka ne mwandike to the speaker kuba sanctity ya parliament wabanga okungana lwa parliament lwaki nina okuyita mu experience ya SFC lwaki nayisibwa mu mbeere lwaki parliament yalina olukusa okugamba nti tutegeddeko tokkirizibwa nempandikira ne bampanya reason dani ogenda we bampise ne banjimba ne banjimba ne banditaining eddakiika agobeddala 3 wakati w'okukangibwa nti ngenda kusibibwa oba okuddwagibwa okufuluma kyaki kyetaagibwa ekyokusatu nti parliament wabanga etranzactinga nze ndi minister ekisooka sigamba nti ndi mulonde wa foreign affairs era nze mbaddeko sigamba nogamba era nze mbaddeko sinavaako ate era obukulembeze bwange obwa National Unity Platform leadership y'opposition yaba noze nga minister w'ekisikirize owa foreign affairs addako so bwe mba njogera ku nsonga za foreign affairs wabadde gwogenda okubeerera byonna participation yange at policy level eba yankizo naddala mu kulondoola kuba byebintu bye tugenda okukola ki okulondoola n'okukommentingako ekyokusatu nti Uganda ekifaananyi ekigazi eri wansi wa Commonwealth so ndowooza ekyakolebwa kyalaze nti parliament yenyini eri mbuwambe bwebanga etudde wano oba wonna weetudde tuka kye bayita parliament ebeera constituted oba etudde wano oba etudde wabweru waki weba constituted enkiiko ezigenda okuddako tukyalina enkiiko endala nnyingi ennene eziri ku global standard
osuubira biki ebibalina okuteekebwako nnyesera bwe tuba bakuzijja mu mulamwa?